Apande filiminga bulungi teka mu filter. Lero nga muli batono tewali migo. Kubagamba abantu bekalangala n'abalunyanja bonna betolodde Uganda, abali ku Kyoga, abali ku Muganayiro, abali mu bitundu byonna ebituukibwako ennyanja y'abajjajjaffe Nalubaale. Nzize nga nkyogera lunye ne wano njagala kibagamba nti olutuula mu ntebe eyo oda gye nsooka okuwa yakugoba amagye ku nnyanja gonna. Tugenda komawo abantu bonna abatulugunyizibwa bonna be badima mu nnyanja bwe babbako ebintu byabwe bonna balina okuliyirirwa. Zula's Chicken yesinga okufumba enkoko wano eyo. Olya enkoko n'owulira ddala ng'olidde enkoko. Tumya olusaniya lwa Zula's Chicken nga kuliko kapiraawo, kachumbari n'ebigenderako. Olina omukolo oyagala kutwala famire yo out kulya ku nkoko, jangu ku Zula's Chicken kati eri Mengo opposite Masengere. Kola order online kati olya ku kye bayita class w'enkoko ngamba chicken ekyennyanja embuzi. Tumya enkoko ya Zula's Chicken ku Glovo oba kuba essimu noti 759 526 488. Olusaniya balukuleetere kati awo wooli. Bw'oba oyagala enkoko oba olusaniya awantu wali wamu wokka. Zula's Chicken lusaniya Mengo opposite Masengere. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and don't necessarily reflect the views and positions of this channel. The channel cannot be held accountable for any views expressed during this program. Kale kusema official inajo sinzira okubanga atotulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yona gye wangaira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga atotwegasseeko nate olunaku olwaleero. Kale tugenda kukola trailer update ale turecapingemuko n'ebintu ebimu naddala ebadde bitambula olunaku olwaleero wakati nga tubaagaliza amazaalibwa gwa Yesu Kristo amalungi. Kamba tegezeko ku bannaffe aba Airtel baninga bwe bamuli waka internet gye mukozesa ebiri ya Airtel Unlimited Extreme Internet y'abannaffe aba Airtel gy'ojja okubanga okozesa mu season eno ekuyamba okusobola okubanga ate weeyagala ng'ate owuliziganya n'abo abali mu byalo. Abagenze mu byalo kansubire nti no data mina wa Airtel okubanga yalina network ezituuka buli wamu. Kale osobola kusubscribinga n'osobola okubanga ate weeyagala. Mu mbeera eyo Zula's lusaniya bakutegeeza nti era mu Christmas eno be bantu bosobola okwekwata mu abataagala kufumba tukutegeeza nti buli kimu twamaze dda okuba nga tukikuteekerateekera kuba ku namba yaffe y'essimu oba jangu wali restaurant yaffe Mengo opposite Masengere tukutegeereza ddala nti nno ffeffekka abasobola okuba nga tukolera delivery y'ebyokulya eya lusaniya awo wonna abeera. Kale kuba ku namba zaffe ez'essimu ebisingawo okusobola okuba nga tobitegeera. Mbaaniriza olunaku olwaleero nga tutunuulira ebimu ate kubigenda mu maaso kubeera nga bitambula mu kalulu. Kaakati tugenda okutandikira olunaku olw'ejjo ekibiina kino ekya NUP kyabadde ne candidate waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde mu bitundu bya Ssaabagabo Makindye saako n'Entebbe municipality. Kaakati ebyokwerinda mu kwogera kwange nabategeezezzaako ku byabaddewo nti security yabadde ggulugulu, abasirikale babadde bangi era waliwo abaakubiddwa. Era nga mbakubiddwa mwe mwabadde Selector Devi era bwe yabadde ali ku lukuŋŋaana lw'Entebbe municipality yategeezezza abantu abaddewo nti ono mukubi wa miziki waffe naye abasajja bamukubye. Kakati mu kaseera nga mwanjula ne wabaawo omwami eyazze ku stage nga tali mu ssaati era mu bigambo bye kubanga yabadde amusanze ku stage yagambye laba be bakubye omwana w'abandi naye ne tutafuna mukisa kumanya ono abamukubye bamusanzeewa bamukubye batya.
Kakati amakya g'olunaku olwaleero videos we zitandikidde okusakulatinga ku mutimbagano eziraga engeri omukulu ono ab'ebyokwerinda gye baamukubyemu. Kakati okusinziira ku mboozi nga bwe tugitegeddeko kigambibwa nti omukulu ono yabadde akutte Uganda flag nga bwe kali akabonero abannaffe aba National Unity Platform ennaku zino ge bakozesa ke batambula nako aka Uganda empya. Kakati kabangali ya poliisi n'ebasanga kukuba nga bakutte flag eyo era bwetyo n'ejjanga ebagoba. Kati omukulu ono bwe badduka afuna we waayingira yandibadde eringa store basuubuza bintu basuubuza byakunywa ne store we erina kamera. Kati omuggo yabadde naye we yayingidde yayiseemu ono wa flag yabadde ayitamu ne bamukwata. Kaakati ogera kunyaba video eyo jagiyitira mu black and white simwe bagitaddemu. Yabadde ne munne n'ayitamu kati ye yabadde ayitamu abasirikale ne bamukwata. Kati ekyabadde awo abasirikale bazza abasirikale nga 4 1 2 3 4 bonna nga bali ku muntu omu bamukuba. Jjukira kino kibaddewo bambadde obukookolo naye tebamanyi nti mu store mwe bali mulimu CCTV kamera ekwata. Ebyo nno babikola nga n'abantu ba bulijjo babalaba kubanga muno munda abaana mwe baddukidde mwabaddemu abantu abakoleramu. Abasirikale bazze 4 ne bamukuba nga ate bamukubisa waya ne bamukuba nga bamukuba ku mutwe bakuba mu bulago kyekifaananyi kiri. Kati sooka ompeeko ku kifaananyi nti bw'otunulira ekifaananyi ky'omuvubuka ono bwe yazze ku stage yabadde ayina ebiwundu eby'enjawulo. Yabadde alina wano kitegeeza baamukubyewo waya ku mugongo, yabadde alinako ekinuubule ku mutwe, yabadde alinako ebinuubule eby'enjawulo. Kuba otegeera ekintu ekyo. Mujje mu black and white. Bw'omutunuulira posingako. Naye kuno kwonna kwebunguluddeko emiggo. Emiggo egyo gyegiri gye baamukubidde wali. Oba ontegeera. Kaakati ebimu ku by'owulira abantu bye boogerako nti baatuuse ne ku extent emugirayo pistol. Oba ontegeera ekintu bwe kityo. So sooka ompe kiripu ey'abakutte batuwadde CCTV footage. Sooka ojje gye kyavudde. President wa Nuupu bwe yabadde ali Entebbe municipality paka ate bwe tuddayo okumanya omuvubuka ono yazze ku stage nga bamukubye byatandikiddewa. No, this is our product. But we can't have it too. This is our business. I'm not recording. I want to call my boss because this is our business. It's our business. You can't outside. It's our business. You are just going to say this out of the kids. I'm going to say this out of the kids. It's our business. Hello. Tomorrow. Tomorrow, yes. Tomorrow. This is our things. Mwana wanya papa yasikugane nkugane wanya bana mbabule bana mbabule bana
bamukubye nga tayambadde na ssaati kati mbadde ndi mukukirira wansi naye abana omusajja bujja bona basatu bana kabangaleze yavumbutusaawo nzekeze balaba nga bapaakinga nze kuba mbadde wabweru abana evaayo nze nebitawo ekikumi nga nabamuleeta ayakusajja juniya egwa muteze ndowooza bona nga bali omuntu nga bakuba muntu omu abantu banaku muntu solido n'emigo naye nga basinga babadde na solido bane bikwate paka naye nga tutuuka wano mulaba abapoliisi ba Uganda kye bamukoze eryo eggwanga lyetambuliramu naye twabagamba ne bwe munatukuba emigo mugenda kumala kututta naye bwe tuba tukyali balamu tugenda kujjako ako kannamukadde tugenda kukajjako laba kibakoze abaana b'abandi gino emigo gyonna gye mulaba njagala bakakasa njebula ennaku 24 njagala mumanye nti kati kano si kalulugulu luno lutalo lwakwetaasa. Okay, ebyo bwe bityo bwe biri abantu ab'enjawulo olunaku olwaleero ku social media ez'enjawulo badde bagenda mu maaso okubeera nga bawa endowooza zaabwe ku bintu ebifaanaganako bwe bityo. Actually ne bannaffe aba iPod Interparty Organization for Dialogue nabo ne bavaayo okwongera eddoboozi ku bintu ebifaanaganako nga bwe bityo ebikolebwa bannaffe ab'ebyokwerinda. Simanyi bannaffe aba security kiki ekibaleeta obusungu obungi bwe butyo, abantu nga muli bana nga muli against one person, oli n'atuuka ne ku extent ekwata okugenda oggulu ku mutwe gw'omusajja n'omukuba waya. Kyonna ekibakambuwaza. I don't know what is really happening, naye ndowooza nti these are not good gesture. Ekyokubiri, mu parenting abazadde babakubiriza obutakubiriza nnyo baana, kubanga omwana omukubiriza olumu atandika okuguba. Bw'otunuulira vidiyo eyo, despite the pain omuvubuka gye yabadde ayitamu, yasigadde akyanywezezza oluggi. Abasajja ne bamukuba emigo ne bamukuba naye n'asigala ng'anywezezza oluggi. Teyakomye okwo, bwe bamaze okufuluma n'atambula ng'agasigaddemu n'afuluma n'agenda paka ku lukuŋŋaana gye lwabadde. Ndowooza nti nno abantu ab'ebyokwerinda tetwandyemanyiizizza kubakuba. Luli twatandika edda nga tear gas asaasaanya abantu ne bagenda, naye gyakomye okukozesebwa ennyo abantu abamu batandise n'okufuna remedies era bamanyi how to survive mu tear gas. Tubirabyeko emirundi mingi Mwami Kyagulanyi ng'ali ku mmotoka ne bakuba tear gas n'agamba omusajja we yimiriramuko. Ate tugenda okulaba nga abasirikale bakuba tear gas ate batamanyi tear gas bwakola ki bwababula. Ekyokubiri, kakati okay, ono ye muzzi wa misango, kakati ani agenda okukompasetinga ebintu bino abasirikale bye boonoona in the name of okwarrestinga ono? Kubanga ffe tuli bantu ba bulijjo abakola mmere ya leero, naye zze olinnye ku bintu by'abantu aba bulijjo. Kyekyo nabagamba nti abantu bano abambala huudu balina immunity ey'okukola ebibi nga bwe baagala, kubanga you won't identify. Kale okay, katugambe nti ono ye abasobezza gwe bakutte. About kati ffe bannannyini ebintu bino bye muzze ne mulinnyira ne musambasamba, ate ne mala ne mutambula butambuzi ne mugenda, because okimanyi olina emmundu tebajja kukugambako. So ndowooza nti nga tugatta ku ddoboozi ly'abannaffe bannaddiini aba Interparty Organization for Dialogue,
ebintu bino bifaananyi tebyandigenze mu maaso ate ne kino kituwa ekirowoozo nti olaba bino bizze twafunye mukisa okubirabako kubanga we byabadde wabaddewo kamera bimeka ebibeerawo mu biseera awatali kamera bameka abatali bavumu kimala abakubibwa nga tebasobola kujja mu kamera kugamba nti bakubiddwa. And now the question is lwaki bandibadde bakubibwa kubanga tuli mu process ya kalulu ge mazima mu kalulu kano kiyinza okubeera ekizibu omuntu okuwagirira ewuwe era nze oba nnamu ekirowoozo nti oba president wa NUP government emweriko Peter ng'emujja waka n'emusuula ku kifo w'ayagala agende kubanga mu nnono y'ebyobufuzi wano mu Uganda gye tukuze tulaba bannabyabufuzi batambulirwako abawaguzi bwabwe mu bitundu gye baba bagenza okunoonya akalulu eyo yennono kiyinza obbeera ekizibu gikyusa ate era ekyo kyekikola akalulu ensonga lwaki abantu bakuba lwala ensonga lwaki bagenda mu bantu okwawulawo ani abadde alina abantu ani abadde tabalina kakati ne bana abantu abawagira abantu baabwe abaagala abantu bawangule kiyinza obbeera ekizibu okugenda okusigala waka babawagirire mu mayumba lwa nsonga ayagala kugatta ddoboozi ku buwagizi bw'omuntu so that bwe kiba akaseera katuuse nga kijja kubeera kyangu okwa-identifyinga nti omuntu we yawangudde. So nga tugenda mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo ndowooza nti ekintu ekyo kyetaaga okwongera okulowoozaako oba it is a right trend that we are taking. Otegedde bulungi. So that is it. Wonna we tuli tukyajja kugenda maaso kulaba okugoberera ebintu gye binaakoma. Omukulu oyo ali mu mbeera ki okusinziira ku migga egyamukubiddwa mu bitundu by'oyinza okulowooza nti bidedicate. Simanyi banaba byekwenda bote balina nti no this is the official place we bakuba edda abasirikale bakubanga ku magulu wano mu Bukongovvule bakuba bukubi bonga we basanze tebalina kifo kituufu bagamba nti wano bwe tukuba omuntu ne wabanga ali dawuni kale ebyo nno bye tujja katulabe oba tunaafuna special state tunaafuna official statement okuva mu nafa amajinga batubuulira kiki ekyaleetedde ebifaananyi bifaanaganako nga bwe bityo mu mbeera efaanaganako bwetyo kale ebyo bwe bityo bwe byabadde naye okusinziira ku byabaddewo bagamba ekyamukubiza yabadde akutte national flag. I cannot confirm that naye era agenza omukwata nga alina national flag era abasirikale ne bagimuggyako ne bagenda nayo. So now over that was the question the reason as why bamukubye I can't confirm. Kale onako olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayina okubeera emitundu ebyekalangala eribeera ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essese. Kakati kalangala oyo akolebwa bizinga 86 naye ng'ebizinga 64 65 byebiriko abantu ebirala tebiriiko bantu era ng'eyo Kyagulanyi abadde alina okuba nga anoonya akalulu olunaku olwaleero. Kakati asimbudde ku alinyidde Masaka ku landing site oba ku mwalo gwe Bukakkata awo ekidyeri we kipaakinga alinyidde Bukakkata era nga awo okuva e Bukakkata okutuuka e Bugoma ku land site oba ekizinga ky'e Buggala wava e Bukakkata atuukira Bugoma erinnya lya land site then ekizinga kuli land site eyo bagiyita Bugoma bakiyita batya nga bitabudde Buggala sorry ekizinga bakiyita Buggala land site gye bayita Bugoma wabadde alina okukola ki okuba nga ataggukira era awo distance eri mu ddakiika 45 bw'obanga oli okozesa amazzi era every after 45 kakitegeeza nti kigendera 45 ne kikomawo 45 kakitegeeza nti in every after 1.5 hours wabawo ekidyeri because byaliwo bibiri naye bakati kiriwo kimu naye kyandibadde nti every after 45 minutes waliwo ekidookinga eno waliwo ekidookinga eri bwe kiti kati bw'ogattako ne time ey'okulinnya nga biddakiika 15 kitegeeza nti buli hour kubanga tugambe nti mwapaakinze mwatikudde 45 ne bavaako ddakiika 15 ne mutikka 15 essaawa eba emaze okugwa wali
then kitegeeza buli ssaawa 2 ekidyeri ekyo kiba kijja ate nga bwe kidda. Kaakati ab'ebyokwerinda babaddewo mu bungi ng'atuuka ebukakkata otekedde bulungi. Era Kyagulanyi awo abakubyemu n'olwali babaddewo mu bungi naye si mu bungi obwa bulijjo because gali mazzi. Era awo abakubyemu olwali n'abagamba leero nga muli batono teri muggo tetuukubweko. Awo alabye alikodinga n'amugamba yolikodingira ddala mbadde nsaba onteremu ne kafyuta. Awo nno mu kaseera akabadde agenda mu maaso okufuna emiziro okuva eri abawagizi be ababadde ku sayidi eno ku lukalu n'ababadde ku maato ku sayidi eri mu nnyanja. Kaakati already ab'ebyokwerinda gurupu endala ebadde yamusooseeyo dda waggulu ku kidyeri ne kabangaliza poliisi nga ziizo nazo zirabiddwako. Era oyinza okugamba nti ekidyeri ekyo ekigenze kitutte bannaffe ba byakwerinda then n'abantu ba Mwami Kyagulanyi babadde atambudde nabo. Mu lugendo luno asimbudde ne Deputy President we mu Buganda Muwanga Kivumbi then saako n'omubaka omukyala Nakimuli ate owe Kalangala bw'atyo n'abeera ng'ayolekera olugendo olwo. Kalangala ono oyinza okugamba nti nno tabadde mwangu naddala alina ebyafaayo ebitali birungi naddala mu lugendo lw'ebyobufuzi bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. 2020 bwe yali agenzeyo okunoonya akalulu abantu be ttiimu ye yonna yakwatibwa okukakkana nga ye atikiddwa ku helikopita n'atwalibwa paka mu maka ge. Kakati mu kaseera nga akalulu kabadde katandise okufuuka akavaawo mpitewo ng'ebbugumu lifuuse ebbugumu, oyinza okulowooza nti nno wabaddewo okutya nti tomanya yali alumiddwa ku musota ne bwalaba omuguwa yeekanga nti tomanya asobola okuddamu abantu be ne bakwatibwa. Mujjukira ekibinja ekyo ekyaliko ba Nubian Lee, ba Eddie Mutwe, abo bonna abasinga eyo gye baakwatibwa, ababyokwerinda gye baabakwatira ne bamala ne babatikka. Olivia Lutaya abasinga eyo gye baakwatibwa. But era naye mu abadde avaayo akyogeddeko nti nno finally tumaliriza Kalangala nabadde mmutidde. Kyokka ate ne ku sayidi eri ey'abantu ab'ekalangala oyinza okulowooza nti nabo tebasobola kumulaba. Jjukira gumuli omulundi bwe yatuuka awo e Bugoma n'alinnya speedboat okusobola oyo okwesookayo ttiimu emuveeko emabega. Kati aba ali mu kkubo ate bamugamba nti abaana babakutte, kwe kulinnya speedboat ate n'akola ki? N'akomawo. Oyinza okugamba nti kwolwo bane ba Eddie Mutwe bo baali bawonye bakomawo 10 nabo ne bakola ki? Ne babanywa. So kati n'abantu baawulira muwulire nti yali azze naye tebasobola kukola ki? Kumulabako. Olunaku olwaleero mu lugendo lwe abadde alina okuba enkuŋŋaana zibadde 2 naye ng'azikuba mu ggombolola y'ekyamuswa. Kyamuswa kyekizinga ekisingako abantu abangi. Era bw'agudde wano e Bugoma asazeemu busazi n'agenda ku landing site endala awafunidde eryato ate erimututte paka mu bizinga bwatuuse ate ku kizinga ekyekyamuswa. Kati ku kizinga ekyekyamuswa watuukidde akubyewo olukuŋŋaana lumu ate era n'addamu n'alinnya eryato n'agenda ate ewalala era wakubye olukuŋŋaana. So mu bufunze Kyagulanyi akubye enkuŋŋaana zibadde 2. Ekirala olunaku olwo tembaddeemu nnyo akuyingirira kwa poliisi n'abannaffe ababyokwerinda. Ekisooka ndowooza oyinza okugamba nti numbers tezibadde, bantu babadde bangi bano bazze nabo. Second neeri mu bizinga abantu bali scattered. Era ojja okulaba nti ab'ebyokwerinda bakomye okutambulira ku Kyagulanyi bw'abadde asala okuva e Bugoma okudda ku wabadde alina okufunira eryato okweyongerayo ekyamuswa. Awo ab'ebyokwerinda babadde abangi era balabiddwako nga bamubulookinga okuyingira obutereevu mu tawuni y'e Kalangala ne bamuyisa emabbali waalinyidde. Naye mu bitundu byonna gy'abadde atambulira obuzinga, kubanga ebizinga ebyo ebimu byesudde ebbanga ebirala byerinaanye. Naye mu bitundu byonna gye bawulidde nti Kyagulanyi ajja babadde either basinzira ku bizinga byabwe oba ku lukalu we bali ne bamukubira enduulu nga bamwaniriza. Ngenda kuwa recap ey'embeera nga bwe yali
nga bwebadde naye nga sinnatuukawo awo kansooke nkujjukizeeko ebyaliwo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda e Kalangala luli then nkuwa olugendo lwonna nga bwe lutambudde olunaku olwaleero. National Platform bendera ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert olwaleero yakedde kwolekera disitulikiti y'e Kalangala okuyiga obululu obunamutuusa mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Wabula olutuuse e Kalangala ab'ebyokwerinda abadde bateze emisanvu mu kuba batandikidde okukwata abamu ku bali mu nkambi ya Kyagulanyi era nga wano Kyagulanyi agenze abuuze ogubadde. You don't know what is happening. You only see them beating people. You see them blocking the road. You cannot go in front. You cannot go behind. Wabula Kyagulanyi tawuliriziddwa era abakuumi be n'abantu abalala bambadde ku lusegere be basoose okukwatibwa n'oluvannyuma naye n'akwatibwa. Kyagulanyi ateekeddwa mu kamotoka ka poliisi akakazibwako erya Nalufenya bw'atyo n'atwalibwa ku kisaawe kya Kibanga Primary School abadde Namunkanga ebadde mulinze okumwolekeza ebitundu eby'e Kampala. Abawagizi ba Kyagulanyi olutegedde nti omuntu waabwe aleeteddwa wano beebulunguludde ekifo kino ekiwaliriza poliisi okubakubamu omukka ogubalagala. Embeera eno etuta akaseera akawerako nga poliisi egobagana n'abawagizi ba Kyagulanyi era n'abamu ku bannamawulire adde bakwata ebigenda mu maaso nabo bakwatiddwa. Kalangala basebo ne bannyabo kiki kyosuubira mu gavumenti ya Kyagulanyi mu nnaku 10 kiki kyogenda okusuubira mu gavumenti ejja agenda kugoba amagye ku nnyanja kubanga baakisa mu eno message yatuuka dda agenda kuddira bannansi abataafuna mugabo mu bibira bafune mugomba ya soko kibaddiremu ekyokulala bajjawo n'ekigwa mu mazigo nga balinda abantu nti bamala okulonda bajja ambeera bwetyo bweri apande filiminga bulungi tekamu filita lero nga muli batono tewali migo Kalangala ennyonyi twagiwulidde nga yetalira mu bbanga kaakati amagye ne poliisi military na byonna musheyalinge bannange okutuwerekera kuno olunaku olwolwaleero awamu kossa ne JAT ekitongole ekya JAT tufudde ku kidyeri bassebo ne bannyabo nkugambye bwenti yidde bassebo ne bannyabo mu mbeera yonna yonna tebaagala kumanya tebaagala kuwulira pulezidenti aleetedde message ki
kiki kye bakweka mu disitulikiti ye Kalangala. Wayingidde ku Bugala Island Kalangala district. Bizinga bya Ssaabasajja bya Ssese bassebo ne bannyabo. Bizinga bya Kalangala bassebo ne bannyabo leero 24 enkya Christmas. Tuli mwena abali mu bizinga bya Kalangala tuli mwena ale twolekera bitundu bya Kyamusa. Okulaba nga munnange ate tusheyalinga vidiyo eno kujongerayo ng'omukulembeze wo ali ku nnyanja alinnya akaato okweyongerayo ku myalo emirala egisangibwa ku kizinga kino ekyekalangala. Buzera tofuwa firimbi kuba bino njagala mubiwulire ate nammwe ababiwulidde njagala mubigamba abalala abawo muli kumpulira bana muli kumpulira kati no kambabulire ensonga lwaki ntuuse wano kambabulire ebikulu ono badde mugamba bere ize abaye ensonga lwaki mbadde nnyina okutuuka wano nga njagala mbabulire amazima. Manyi bulungi nti abantu bangi bajja wano ne babalimba mu linnya lyange. Abantu newankubadde twabagambira mubadde muzze mugoberera nti omutuufu ajja kujja n'akabonero nga kamanvuuli. Era mu abantu b'Ekyamuswa mumanyi bulungi nti abaabavuganya baali bangi nnyo. Njagala okwebaza abo abaagenda n'omwoyo omulungi. Akakiiko kaffe bwe kasalawo nti ono omusajja gwe bayita Sennungi ayina ekyenjawulo ku banne era ne tumwesiga. Naye manyi bulungi nnyo nti waliwo n'abo Museveni bakozesa bampa information nti bajja eno nga balina sente nnyingi ne bagamba zino sente Bobi yazituwadde. Ne bajja ne babagamba nti wadde oli alina manvuuli naye naffe Bobi yagambye tukola ng'oli. Kati mulina okubuusabuusa nti ze Kyagulanyi, mulina okubuusabuusa nti ze Kyagulanyi. Kati mbabuulira ku lwange ne ku lwa NUP bassebo ne bannyabo ab'Ekyamuswa wata manvuuli ne mambu ate Uganda wanika tukole. Tulina obudde butono nnyo naye tubadde tulina okutuuka Ekyamuswa. Abantu b'Ekyamuswa batulabeko bamanye nti tetwapowa. Ensonga lwaki mbadde nnyina okusala magezi ntuuke wano e Kalangala mbadde njagala mundabeko nange mbalabeko natuyunge maaso mbagambe saapowa nammwe temupowa. Nkimanyi bulungi nnyo nti oluvannyuma lwe tutwalako buli kimu ulukalu mmanyi bazitwala ebisoga ebikajjo babitwala mu Eastern Pamba bamutwala engulu Taba bamutwala mu Buganda ne Bugisu emwanyi baziwamba naye tebakomaawo n'ennyanja ne bagiwamba. Kubagamba abantu b'e Kalangala n'abalunnyanja bonna abeetoolodde Uganda abali ku Kyoga abali ku Muganayiro abali mu bitundu byonna ebituukibwako ennyanja y'abajjajjaffe Nalubaale. Nzize nga nkyogera lunye ne wano njagala kibagamba nti olutuula mu ntebe eyo oda gye nsooka okuwa yakugoba magye ku nnyanja gonna. Tugenda komawo abantu bonna abatulugunyizibwa bonna be baddima mu nnyanja be babbako ebintu byabwe bonna balina okuliyirirwa. Tuli wano naye ensonga ez'okwogerako nnyingi. Manyi bulungi nnyo nti eno mwe baabafuula nga basireevu
Sirebo abeera kusamba ebikajjo oba nebeera kusamba ebinazi oba yona gyabadde naye nga ye omulimu gwe kukola akaddiwe afe abaana be bajje bakole bakaddiwe bafe nibirabebiki obudde engeri gye bugenzi obungi ate nga olunaku lw'enkya lwa Krismasi nze maama wange bwe yankuza yanjigiriza nti Bikira Mariya buli lunaku lwe luwanga lugenda kweraba Krismasi Mariya tuwuliriza njagala okubasaba buli alina bendera agiteeke waggulu buli alina omukono aguteeke waggulu kaakati njagala abali wano muzise wansi njagalamu abakamera abali wano nammwe naawe edda wali eri kati njagala ab'e Kampala bonna twegere nabo wano wetuli wano guno omulembe gwe tuliko n'abali mu Amerika batuwuliriza kati abantu b'e Kalangala njagala munyambeko nga mutunge mu kamera eri banange musaba akalulu Okay, bwe bitwe bitambudde ate ebyeyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda mu maaso kubeera ng'ate awenja akalulu akeeyo saa zibadde nga saa 11:30 abadde amaliriza okunoonya akalulu ate olwa atyo n'ayolekera olumuzza e Kampala. Olunaku olw'enkya lwa Christmas atagenda kunoonya kalulu atajja kuddamu ku boxingidde agenda bandooza bukoma nsimbi. Yes, nange era kubagaliza Christmas ennungi basiba ne omusolo bulungi mwera. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro ogwokuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku plus 971 582 58 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport e Deira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.